tweyanze gomulungi awuliriza nkwanirizaako nnyo ku 98.8 Radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Ababbinkanye era omu atagaddemu ye atagaddemu yeewaawo yewa misango Kyotera Parents yatagadde Nabukenya Jaziira kale Nabukenya Jaziira ne bw'obanga ojja kati tumukkirize kale Nabukenya Jaziira ekitaala kibadde kimukutte naye amaze n'atuuka kale tumukkiriza kati awabbinkanye bonna bamaze okutereera bonna kale tweyanze kati awo entuula ekyuka naye ng'entuula bw'ekyuka era bw'etereera twagala okutegeeza nti gwe Nabukenya akalulu kwe baakakukwatidde oli namba 2 ekyo kyawedde dda. Twagala okwebaza nnyo bannaffe aba Fancy Confectionery Services bannaffe bano bali wali ku luguudo Edward Avenue okuliraana ofiisi za meeya bakolera wedding cakes. Bw'ayagala keeke eya buli mukolo jangu ogifune ya mazaalibwa yaki ya mukyala w'okunoba gwe jangu tukolere keeke omukazi agenda okunoba nga mumaze okusala keeke. Ne tukola n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukola busumbuusa obulungi, tukola obw'ennyama obw'omuceere, tulina budonatisi obw'omwa naye bakola banza abayaaya abo ogirya wamma n'owulira nga ddala yeeyo. Kale jangu otusangewo awo tujja kukolera ku byokulya ebyo ebirungi. Maneja Sebulime weebale nnyo weebalire ddala ensonga ezo okuzitambuza obulungi bw'otyo. Tuli ku nooti 7 nooti emu 49 22 68 oba nooti 7 8 2 49 22 67. Ne tubeera ne bannaffe aba Valley Cave Restaurant. Valley Cave Restaurant tukugamba nti ffe ffekka twegulira erinnya wano mu Buddu okubanga tukutuusaako ebyokulya ebirungi, tukutuusaako ekyenkya ekiwoomu, tukutuusaako ekyemisana, tufumba emmere yaffe eya wano. Valley Cave Restaurant tuli ku Hobart Street wansi awo bw'ojja okutusanga naye ekirungi ennyo nti gwe tova mu woofiisi yo ffe tukubire bukubizi essimu tukuleetera ekyenkya, tukuleetera ekyemisana, tukuleetera ekyeggulo. Oba olina abantu bo nga 5 6 10 20 30 mwagala kyamisana wantu muyina wa olukiiko lwe muyina ffe tukubire akamera ako tujja kukakuleetera ate era tukakugabule bulungi nnyo. Tuli ku nooti 7 53 67 65 35 oba nooti 7 52 6 5 79. Awo bakulayishi bajja kuba beetala bamudombero bamaneja Abudu bashifa baskovia bashakira. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege weewaawo ffe ne tukujjukiza nti akabbinkano mu bulambalamba kakutuusibwako bannaffe aba Global Paint. Global Paint bagamba nti gwe munnaffe alowooza ku kuzimba eyeenyumiriza mu nju enyirira nga oyagala neyeebeere bw'etyo weegulire langi ya Global Paint. Kati nno tukolera langi ennungi mu bika eby'enjawulo. Tuyina weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl, tuyina flat emulsion, tuyina super gloss, tuyina high gloss n'ebika bya langi ebirala bingi. Jangu weeroboze langi gy'oyagala gy'oba otwala ate kukolera omulimo nga makula. Global Paint nno ogisanga mu hardware zonna okwetooloola eggwanga n'amaduuka amalala agatunda ebizimbisibwa. Ate nga yo kampuni yaffe esangibwa Nammanve osobola n'otukubira ku ssimu 0772 4 98 8 tugamba nti Global Paint a reliable product. Kale tweyanza ne Hajati Sarah Bridal wano twambaza abagole mu nnyambaza ey'omulembe eya .com. Tulina gawunizi ennungi ennyo mu bika eby'enjawulo. Tulina emishanana, tulina ebiyindi, tulina obusuuti, tulina ebitambi, tulina ebiwuzi. Mwattu tuyooyoota n'ekimuli ekyamwannyina omulungi ne buduresi obuliko jangu wali otusange ku Edward Avenue okuliraana okukizimba okuli Equity Bank. Edduuka lyaffe liri awo ddene bulungi nnyo ba Hajati Sarah Bridal. Jangu tukuteeketeeke jangu otwebuuzeeko ku by'ennyambala ey'oku mikolo fwe tujja kuba tukubuulira ekyo kola jangu otubuulire ekkala z'oyagala tuzikuteekereteekere. Tuli ku nooti 7 nooti 4 54 34 31. Bino byonna tubikola ababbinkanyi nga tubateekateeka mumanyiire embeera. Weewaawo bannaffe aba Umaru Educational Center, somero lya ddine boarding school era nga lisangibwa Mutukula ku booda.
bano nno bagamba nti beegulidde erinnya mu kusomesa abaana ne bakwata ebyo bibasomesebwa era nga litandikira ku nasale paka ku siniya ey'omukaaga. Essomero liri ku musingi gwa Buyisiraamu era nga basomesa eddiini y'Ekiyisiraamu n'okukwasa Qur'an ku mwoyo, ate nga mwattu tebasosola mu ddiini era eddiini endala zonna bazaaniriza. Kaakati bagamba tebasomesa arts ne sciences era nga bagaba ne zibbasale ku baana abagezi n'abo abalina ebitone ebisukkulumye ku bya bannaabwe. Basange mutukula ku booda oba bakubire ku ssimu 070M 39 14 56 oba ku 070M 29 38 beba Umaru Educational Center be ne boarding wali England emaze okuteeba eggolo yayo esooka mu mipiira gyammwe egyo kyova owulidde akaseko ka Daniyo. Tuli ne bannaffe aba Peony Tents, ffe banno ddala mu kukola tents ez'omu mirembe ez'ebika byonna ku bbeeyi nnungi. Bwe jangu oyagala y'abantu 100, y'abantu 200, y'abantu 1000, y'abantu 100. Tujja kugikukolera ate tugikutuusize w'ogyagala. Naye ng'ogyeko ekyo tulina ne zitupangisa mu abalina emikolo abateekateeka emikolo. Tulina tenti ezitukula obulungi, tulina obutebe. Ate mwattu tenti zaffe tuzikutuusiza ku mukolo ne tuzikuteerawo nga bw'ozaagala era ffe tuzeenonera. Kale kyekyenjawulo ffe kye tulina ffe aba Peony Tent. Tetwagala ate kusumbwa nti ate noonyaloole ffe byonna tubirina. Tuli awo kijja bwemi okumpi ne roundabout ey'oluguudo olugenda e Mbalala. Bw'oba ova Masaka nga tonnagituuka, bw'oba ova Mbalala giwete obenga ayambuka mu ttawuni ku mukono awo ogwa kkono we tuli. Tuli ku noti 75 7 28 74 94. weewaawo Gwa Sewanya na Ronald oviiridde. Oviiridde ku Kibinge High School emisanvu. Oviiridde Kibinge High School. Mukulu w'essomero yali mutumireko. Tumiddeko omukulu w'essomero Kibinge High School omukulu Dayan Muhammad wamu ne Dosi n'abasomesa bonna ab'oku Kibinge High School. Abazadde ate. Naddala omusomesa w'olulimi Oluganda Kabogere Kosima wamu ne bazadde bange maama Nnalongo Nobelinda Namugujja ne taata Fred Mpagi Ssaalongo, bato bange Fred Kimera, Stephen Kawalya, Kakale Namyalo wamu n'abayizi ba Kibinge. Kale kabakuwagize ne bano mu bwangu nnyo. Weewaawo nga tugenda okukuwagiza tugamba nti akatuuso ke tutandika nako keekengero. Tandika okuzirowoozaako zikutuusibwa ku bannaffe aba Nile Vocational Institute wano e Masaka. Bano nno bakugu mu kubeera nga basomesa omuyizi n'afuluma ettendekero ng'alina omulimu gw'asobola okukola. Basomesa amasomo g'ebyemikono nga basomesa abayizi abamaliriza P7 paka siniya ey'okuna. Basomesa okufumba kiyite catering, ebyamasannyalaze electrical installation, nursery teaching, plumbing by'ebyamazzi, fashion and design n'amasomo amalala mangi. Bakubire ku ssimu 0705 3755 oba ku 0702 326810. Bano nno munnange Sewanyana bakwagaliza buwanguzi. Nabulime Shanita Deputy HP akwagaliza buwanguzi. Nasuuna Zafula Ssentebe wa Nkubazamboga akwagaliza buwanguzi. Naluswata Rahima Amirat KMSA akwagaliza buwanguzi. Kaabalungi Gift Nakibuule Justin Kizito Dorothy K Mugerwa Dennis Kato Mugagga Namayanja Pauline Nabulime Shanita Nasuuna Zafula basiniya ya mukaaga bakwagaliza obuwanguzi. Joram Kojja Najjumba Sumaiya John omwogezi Nayiga Angela omuwandiisi ne Nasuuna Zufula munnaye bakwagaliza obuwanguzi bwereere. Ono agambye nti ye Kizito Dorothy akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti ye chairman wa KMSA Ziwa Ibrahim akwagaliza obuwanguzi bwokka. Ono n'agamba nti ekitongole eky'olulimi Oluganda nga kikulemberwa omwami Kabogere Kosima, mwami Sali awamu ne madaamu Bukirwa Bena Mwantu bakwagaliza obuwanguzi mu kabbinkano. Joanna awo ekijja bwemi ku Nasale Bet weebale nnyo wagambye nti onyumirwa nnyo engero ebintu bino byonna bikunyumira. Joanna wamma nkutumiddeko nnyo Joanna beera bulungi. Wamma mwana gwe kozi gwani? Sewanya na Ronald. Kaakati kabamale okukubuulira. Ompulira bulungi? Daniyo naye akuwulira bulungi?
bwe ndowooza olowozezza weebale nnyo tugenze mu ngero olusooka omumpi waakoma waakwata nsolosoze erumaatudde busatu eyazase bali okwabwe lunyinze seefu Wakayima Nabukenya naawe obivuddemu owinga bikale bali okwabwe be bakudaala tugenze ku kyokusatu emmemme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira kyatalyerabirwa busatu nkutwala ku lwokuna nkuwummuze ate obwerabiza obungi obwerabiza obungi bukusabya gwe wamma bukusabya gwe wamma bakubonerera busatu owummule teeka wansi ebiwaawo ebyo Nabukenya yingira emiguwa asiize nagambye ojje nga buyise weewaawo tubongera okutegeeza nti akabbinkano kakutuusibwako si balala bannaffe aba Global Paint abaga nti mwattu weegulire langi enyiriza enjuuyo ate oleme kwejjusa kuba langi eno mpangaazi ekuuma enjuuyo ng'erabikira ddala bulungi bagikola mu bika ebyenjawulo gwe weeroboza kiruwa ky'oyagala bakubire ku 0772 kati bo bannaffe aba Pearl Screen Pictures awo wonna tugezaako okulaba nga Nabukenya obukala mu ntebe yo okukakkane Pearl Screen Pictures mwattu baga nti bakuleetedde ekipya mu bipya gwe muzannyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu kaakati nno bagukuleetedde mu kalikulamu empya era bakuleetedde n'amagezi ag'enjawulo okuva mu bitabo ebyenjawulo omuzannyo guno gw'abaana aba O-level kuva senior 1 paka senior eyokuna gujja kulagibwa nga 27 omwezi guno ogwa Juni awo ekyotera kaakati ate wano e Masaka bajja kubeerawo nga 28 ku Maria Flo era nga wo baleese empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu ogwa O-level awamu n'agamyuka omutezi ogwo gwaba A-level kale nno mugujjumbire kubanga gugenda kubeera gubawa amagezi ag'enjawulo ku bigezo bye mugenda okuddamu n'olwekyo aba Pearl Screen Pictures bakuleetedde abazannyi bo bali bennyini b'omanyi ab'amannya kale tosubwa Nabukenya Owengabi ensamba ennyunga eddubuuzi libadde ki lyasaakadde baaba sooka otumire ku beekyotera bakuwulire nti otuuse ntumirako ekimu waffe Mr. Kimbo Ayuda ntumirako omusomesa waffe atusomesa Oluganda Mr. Kigunja Watu ntumirako mikwano gyange gyonna Namugabo Jocelyn Nasumba Juliet Namagembe Zahra nentumirako maama wange omukyala ayitibwa Nasazi Nuriat nentumirako taata wange Mr. Lubega Adam nentumirako n'abasigadde n'abonna kale bonna bannange Nabukenya wammwe yoyo gyali kaba mutandike n'engero nnya Owengabi Nabukenya wangisebo olugero lwaffe olusooka gw'otoyise naye malayo gwotende empisa mala okyalina obudde teeba ekirala oyo wa mulala bawe ekituufu taba muzibu kulimba kati osobola otulinda ekyakulwisizza mu kkubo kuba tetubadde naawe Owengabi olugero oluddako olwokubiri lubuto kyoto newolusombera terukuta Tereza omuwala buto kyota lukyalira enku yakowa muwe yaba kusenya kyekimu weewaawo ani Nabukenya kozi oli Nabukenya naye oli ye Nabukenya Sise Katonda wa kale mukitege tugende mu maaso kibulaabuuza lugero malayo Wakayima yogera kibulwabuuza atirina bawe ekituufu ng'ekkuba erigenda emugga olugero olwokuna lwotoowone lwotoowone Wakayima gulekeewaawo kufuna gweyogera n'otobone buli nkolo gy'olyako ebeekaawo buli nkolo gy'olyako eba
Sise. Nkolo gy'olyako ewo. Akayima buli nkolo gy'olyako ekkaayira. Edda. Mwenna muzannyira mu kintu bwe muti naye mukikugira mukikookera kiri nti buli nkolo gy'olyako ekaawa. So eba oba olugero tetulugattako. Nabukenya vaawo ono gundi atuule tweyanze omulungi awuliriza tukyakutwala mpola mpola n'enteekateeka ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Tuli mu katuuso akatuusibwako bannaffe abannaire Vocational Institute ate ng'akabbinkano kati mu butongole katutuusibwako bannaffe aba Global Paint. Langi eyo gyeyune, langi eyo ginoonye, langi eyo gigule, langi gisiikise ekizimbe, tejja kukulukuta ate kuyiikira bantu bwe bityo. Mukulu ani taata mugamba akozese Global. Mwe muviiridewo Suubi Secondary School eri ludda wa? Essomero liriwo ewo Ggombolola y'Ekiseka mu Mbuga gw'Ekikenene. Okyamirawo. Bw'otuuka ekijja bweru otuuka ekyabakuza okwata ku lw'Ekiwangala. Okwatakwata ku lw'Ekiwangala ku kkono n'ogenda n'oyisa Bukoto. Oyisa Bukoto n'otuuka mu kaseera akayitibwa Kyojja. Awo okiikiramu n'ogenda ku kyalo. Ntegeddeyo wamma kati nammwe mutegeddeyo Suubi gy'eri omanyi we bafunira abo batumire ab'oku Suubi. Okusookera ddala ntumira abatuuze b'oku kyalo kw'Enva Lubanda okuli taata wange Ssemwogere Vincent amanyidwa nga Ssalongo Boge. Ntumira maama wange Nagajja Nowe ng'ali mitala w'Amayanja. Awo ku ssomero lyange ntumira omukulu w'essomero wa Lugembe Robert, depute we Sambula Moses, omusomesa wange olulimi Oluganda Sempijja Evarist, abayizi bonna okuli Katamba, Kabugo Nicholas, HP Bukenya Herbert n'abayizi bonna okutwaliza awamu. Bakuwagizibwa. Weewaawo abayizi ba ttiimu nkyukakyuka bwe bakulembeddwa Mulindwa Brian Bernard bakwagaliza buwanguzi bwokka. Bagambye bano nti gy'oli si muzannyo, bagambye nti tunka n'abasajja be bannaffe abasuubi Brass Band bakwagaliza buwanguzi. Academic Prefect nassaako omukono. Abayizi omuli Praise Winnie Katamba Emmanuel bakwagaliza buwanguzi bwokka. Kaakati ono n'agamba nti ye taatawo Ssemwogerere Vincent abasinga gwe bamanyi nga Ssalongo Boge ne maama wo wali Rubanda Kikenene bakwagaliza buwanguzi. Ono jjajjaawo Nassolo Janet naye bw'atyo akwagaliza buwanguzi agambye nti mwami tunka nabo obasobola. Ono n'agamba nti ye deputy head teacher era nga musomesa wa math ne physics. Munnange bakwagaliza obuwanguzi bwokka era office negamba nti entambula egikozeeko. Ono n'agamba ati agambye nti ye mukulu w'essomero eryawo erimanyiddwa nga Suubi Secondary School. N'agamba nti bakwagaliza buwanguzi bwokka gw'okutta bendera yaffe giwanikire ddala mu bbanga. Nassaako omukono nga ye Walugembe Robert Omulangira. Kati mukulu Omulangira Walugembe agambye gw'olina bendera ya Suubi Secondary School. Era nabo bakulina muki Essuubi ng'erinnya lyaki y'essomero. Olugero olusooka gw'otonna kaddiya Toguyita bugwo. Tereza Gw'otonna kaddiya teguba gugwo. Bakulinamu Essuubi bakuwadde obubonero busatu. Olugero olwokubiri okwogera obulungi si kulya bwami. Wakayima nga mwenda muntu n'olidde. Kale singa ennyonza yabulya dda, ennyonza eyogera bulungi. Tugenze ku lwokusatu anaatera okumala okulya. Wamana tusambyeko nedda ssebo wamba anaatera okumala okulya akoze avulunga. Oli bw'ola atandise okugira wali ng'omanya nti awo y'anaatera okumaliriza. Kale tugenze ku lugero lwokuna. Mukulu Anikozi Kaamaanyi busatu babukuwadde owummulemu. Katugende ewa mwana muwa. Erinnya eryo Sise lyegendereze nnyo nga bw'oteekako ebiwaawo ebyo. Sise linnya kkulu nnyo ate nga naawe oli wangabi. Owulidde?
Yes. tereeza ebiwaawo ebyo ku mutwe bulungi bikwateko bulungi. Oviiriddewo Sebo nviiridde Kateera kiri luddawa? kiri eyo mu kibinge. Mu ssomero Essomero Misanvu SS. Misanvu Secondary School. Yes. Okyamira Musanvu n'odda waggulu awo Yes. n'oyita ku kisaawe. Yes. Kale batumire. Okusookera ddala ntumirako taata wange omwami Mugabi Frank Awundu abangi gwe mumanyi nga Luteni. Ne ntumirako ne jjajja wange omukyala Nanganda Nakibule Kate Kateera. Ne ntumirako head teacher wange omukyala Tushemererwa Emiria. Ne ntumirako n'abasomesa bange bonna abasomesa Oluganda okuli omusomesa Nanyunja Claire, Mr. Kizito Alex wamu ne Madam Nakibirango. Ne ntumirako n'abasomesa bange mwenna abansomesa. Ne ntumirako ne bayizi bannange. Ate siggwe sisse olowooza tootumire n'okeesa obudde. Naye ne bano bakugambye okuva ewa Dominic ne Joseph ye security ne Kuuku bakuweereza entambula yiyo nzito mweri bageeto baswaza. Ono naye agambye be ba Golden Fashion mu Nnyendo ku Kiyovu wali abaddaniye bano gye batera okusula. Semwogere ne Semwogerere Fred Emirambi bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba ye Ssenyondo Sudaisi agaye nti munnange tonswaza. Kasagga Joseph Junior Big Daddy. Kale naye akwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba Nabukenya Cissy nze manager Eddie Kateera nkwagaliza buwanguzi. Buvudde wa ssentebe Enkuba za Mboga Emisanvu Secondary School ye Semanda Christ akwagaliza buwanguzi. Nono naye Zitoye Cissy ye Nabukenya Cissy naye oba kasitegedde oba buli munda buno munda naye baaba nga buyitirivu. Kwata obulala bo kati ono agambye bano befe abayizi ba Misanvu Secondary School tukwagaliza buwanguzi Nankabirwa Namata Jini Muyomba Nasejje Veronica Kiyimba Kajumba Nanyonga Bukenya Lwasa Nalwaga Nakigudde Semanda Kraishi bonna bakwagaliza buwanguzi. Ne bano n'agamba ono ye jjajjaawo Nanganda Nakibuule Kate Kateera akwagaliza buwanguzi muzzukulu jangu n'obuwanguzi bajjajja bakukulembere kale mutambuze. Nabukenya Wanjisebo. olugero lwaffe olusooka akasolo tekannafa. Malayo. Wakayima. Nti omukira gwa mbwa yange. Nti omukira gwa jjembe lyange. Aye nno bonna tetugenda kubawa kubanga kuliko kano. Kuliko ako akasolo tekannafa nti obadde ojja atajja bawe ekitundu nti akasolo tekannafa nti omukira gwa jjembe lyange. akabuuza kabeerako. Genda ku kirala. Ekirungi mannyo. Malayo. Wakayima. Oseko obikkako. Bakuwa akabonero. Ani? Sewanyana Ronald. Sewanyana mu akabonero. Owengabi luno jja dusobola. Kimu ekitoole ng'omusajja. Oba tuyinza noga nti kimwantoole naye bawe ekitu. Wakayima wali? Ng'omusajja ayomba ne mukazi. Ng'omusajja ali ebbumba. Okusanga omusajja ali ebbumba lwana lugezigezi. Lwana lugezigezi. Olugero lwaffe olwokuna bakusaggira okolola. Bakusaggira okolola. Ebinkoomera. Kawamma. Kyakugoba k'oyagala. Nti ako Kugoba k'oyagala. Bakuwa akabonero okuba n'akabonero akasubizo okataddeko tweyanziza naye wano dda Bungereza nno baagigasse dda eri goolo emu ku emu ate nga bwe tugenda mu nteekateeka endala wali kubanga ono engeri gye kulangi noonya Global Paint tugirina mu bika byonna buli kika ky'oyagala tugirina. Tugenze n'ennamba emu ani? Sewanyana Ronald. Sewanyana mutwale n'ekibuuzo namba 5. Sewanyana tugenze ku kibuuzo namba 5 tugenda mu kwatula. Esebo. Kiggumidde. Ka. Yi.
Ga eza n'abansasaana. Wu. Da eza n'abansasaana. Kigudde. Ng'owandiise kigudde. Agamba ekigudde. Babwe mu ekirala. Nakataba. Na. A. Ka. A. Ta. A. Ba. A. Bakuwe busatu. Eyanziza ssente. Okugiisa. Mugamba asome watuwandikire okugiisa. Okugiisa. O. Ka. Wu. Ga. Ya. Yi eza n'abansasaana. Sane A. Okugiisa ate wali ng'otaddewo nampawengwa ate n'oteekawo empeerezi bbiri okateekeko lyo litegedde tebakuwadde tugenze mu bisoko. Esebo. Okwerya enkuta kisoko kitegeeza ki? Kubeera mwavu sebo. Kubeera sebo nga tolina kyakulya. Bakuwe busatu. Eyanziza sebo. Ekisoko ku namba 9. Esebo. Okulyengere. Sebo kitegeeza kukubibwa. Okubibwa mbooko. Okubibwa migere. Mwana geto tusesa nnyo. Wakayima aliwa oba kupimira mmere jangu. Wakasanga emigadde kyali. Tuula. Waliwo amanyi okulyengera omulala. Kale bawe ekituufu. Kwe kutambula ng'oyanguyiriza. Baana baali lyengere. Bagitwale. Tugenze mu Gulama. Gulama akatutuusibwako. Akatutuusibwako bannaffe aba Gene Cough Syrup. Bano no bagamba nti lino ddagala teriraba ku kifuba, teriraba ku ssenyiga n'erubyamira, k'oteeka n'omusujja. Bw'olyekwata mwattu obeera oliisa buti. Kaakati eddagala lino lyakakasibwa n'ekitongole ekikola ku by'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority. Era bagamba nti lijjanjabira ddala bulungi abakulu n'abato. Singa obeera ofunye eddagala lino, mwattu tewejjusa. Lisangibwa mu matundiro g'eddagala gonna ziyite zi famasi n'amaduuka agatunda eddagala. Era nga bagamba nti ssenyiga, lubyamira, omusujja n'ebirala byonna weekwate Gene Cough Syrup. Bafune ku ssimu 0782 27 525 oba ku 0705 279 556. Luzi mannya gano gagwa mu lubuugi. 11 Bakuwa obubonero busatu. Omulemu linda bwino yingirawo na butenya ow'engabi. Kino kyatule nga bakiwandiika eddoboozi lyagaanye naye era tujja kuwulira. Kyatule eyogerako nnyo amagi. Yatula nga bwe tukiwandiika. Amagi. Kyatule. Ma. Ga eza n'abansasaana. Amagi nze ngambye magi. Tugende ku kirala. Mukoka. Ma. Wu. Ka. O. Ka. O. Nabukenyo nzise. Mukoko ngambye mukoka. Tebakuwadde. Kale kabakuka nkwo kino. Eggwesezo. Eggwesezo. Ga. Ya. Kati awo engabi tuveeyo awo tubireke. Tugende mu bisoko wano w'otegeera wano. Okufuuwa ekintu mu ng'ombe ekisoko kitegeeza ki? Nedda okyalina obudde teeba ekirala. Kati oli sise. Kukivaako yogera nnyo bakuwulire. Kwe kukivaako sise muwe akabonero Nabukenya. Amma tugende ku kino eky'omwenda. Ate ebifuba okubuguma abantu nakyo kisoko. Kitegeeza ki? Kugwa muntu mu kafuba. Okyalina obudde teebayo ekirala Nabukenya. Wakayima. Bantu kulwana se kulwana.
Sewanyana Ronald. Kati tugenze mu Gulama atuusibwako bannaffe aba kofu akajjani kofu syrup bakola eddagala erijjanjaba ssenyiga ekifuba lubyamira n'omusujja era osobola oddisanga mu pharmacies n'amatundiro g'eddagala amalala gonna okwetooloola eggwanga. Nabukenya wuliriza bulungi onziremu owuliriza amannya gano: Busajja, Bukazi, Bukopo. Amannya ago gagwa mu lubuuki. Gwe naye wawanisigire mu ssaawa y'oli Nassise 20 Nabukenya muwa akabonero. Tweyanzeege nga tunaatera okutuuka mu katuuso ka bwino bannaffe abakyuma ekikuba kyakyo. Tulina obusonko, tulina ebikejje, tulina mukene, tulina layimu, byonna jangu. Naye nno mwatu ate n'ekirala tukusuubulako n'amaggi mu bungi bwonna bw'ogalina. Tukubire ku 07555555962 ne 075501559. Twala mwana muwala. Mwana mulenzi. Kale mutwala. Weewaawo. Oteredde? Nteredde mukama wange. Tuli mu kwatula. Ye mukama wange. Mulalama. Mane wu. Lane a. Lane a. Mane wu. Wandise mulalamu. Mubadde kiwuliriza kye bagamba ky'oba okola. Okwatula okw'omulundi ogwokubiri. Mukoka. Tokoleke mukokota. Mane wu. Kane o. Kane o. Tane a. Bakuwe busatu. Okutimbulula. One ka. Wu. Tane yi. Mane ba. Wu. Lane wu. Lane a. Bakuwe busatu. Tugenze mu bisoko. Ye mukama wange. Musanyusa mmeeza kisoko kitegeeza ki? Kisoko kitegeeza kintu ekirungi. Kibatadde ku mmeeza. Wakayima jangu. Kisoko kitegeeza muwogo. Wakayima sisi. Sisi. So kakawunga. Oli abadde mutuufu naye si buli muwogo nti musanyusa mmeeza. Ebeera mmere ya muwogo. Ne bw'onoosimayo emiwogo n'ogireeta n'ettaka ng'oteeka ku mmeeza nti musanyusa mmeeza, awo tobawa. Mmere ya muwogo. Omutega nsowera kisoko kitegeeza ki? Wakayima? Sebo kitegeeza kanzu. Bakuwe akabonero wa musajja oli adagala akatimba kakolesa. Akatimba kakolesa. Wakiri oyo. Tugenze mu Gulama. Mukama wange. Mu Gulama akutuusibwako bannaffe abajja ne cough syrup. Kutu. Kugulu. Gano mannya gagwa mu lubuugi. Gagwa mu lubu 15 ku. Bakuwe busatu. Tweyanziza wa. Ma zana masa sana. A. Na. Ba. Tewali na esobola okugenda ku ba. Awo tetukuwaddewo engabi nkulese. Tugenze ku kirala. Kyambalambugo. Ka. Ya. A. Ma. Ba. A. La. A. Ma. Ba. Wu. Ga. O. Bakuwe busatu. Tugenze ku kirala. Okunyooka. O. Ka. Wu. Na. Ya. O eza namasasana. Ka. A. Tugenze kati ku bisoko. Nabukenya Sesiriyo wange. Uliriza okuba
okuba akabwa n'engo kisoko kitegeeza ki? Sebo okuba kufaafaagana. Tereeza Kwatagana na muntu. Demoterezo kyalina obudde. Wakayima. Sebo okubeera kutakwatagana na muntu nga mulina enkaayana. Takolagana na kimukolagana. Kuba tuli kabwa nango. Embwa tekolagana nangu. Era bw'oba olunda embwa n'oziraba nga akawungeezi zidduka ziyingira mu nju, manya kitundu kirimu embwa. Kati wulira kino, okutibula kisoko kitegeeza ki? Okutibula kubeera okwagala omuntu. Okutibula kubeera okuliriza ennyo omuntu. Nabukenya Jazira weyongere ku muzinda okuba eddoboozi lyo lyeryo. Okutibula kitegeeza okubeera omuntu nga yeekoza nnyo. Wakayima. Nga yeekoza Wakayima nga tesewanya. Okutibula sebo baana abato kubeera na kyejo. Okutibula kati twagala kino okiraba. Wakayima migadde Charles. Olulimi lwagaanye. Oyogedde kigambo ki? Baana abato kubeera na kyejo. Kale kiba kyejo tumuwe akabonero. Yayogedde kino. Mwana kulaga nti alina ekyejo. Nabukenya Cissy tugenze mu Gulama. Kankuwe kano akangu. Mbuulira Nabukenya. Nakwongeza linnya ki ekolagana n'olubu 7 ki? Kirungi. Bakuwa obubonero busatu. Neza sebo. Tweyanzege omulungi awuliriza olunda tulina buli kika kya mmere ate tulina mwattu n'ekyuma ekikuba kyakyo omulungi ennyo. Ekyayi ekirala tusuubula amagi mu bungi gonna gw'olina. Tukubireko ku noti 7 noti 5 65 59 62 oba noti 7 5 5 0 57 69. Sewulira atandise. Buno obubbi bw'ennaku zino simanyi gye bunaatukomya. Kale laba ono omwana yeewadde obubonero buno bwonna ne ku bbaluwa y'essomero tekuli sitampu. Balowooza nti tuli basiru. Munne kyava amugamba nti ku kino emirimu gyaffe ekintu kye tusinga okwetaaga bwesigwa so si magezi gayita bibuuzo gokka. Era ssebo oyo omulenzi eyeewadde makisi ennungi zityo wano talinaawo kifo nga simwesigwa. Cecilia tesikusalako obubonero obulala bakuwadde 7 kuba bulinawo mukalu mulungi nnyo. Tuula teeka ebibaawo wansi kati abasoma bwino ne mutabuzaako bibaawo ebyo. Tuula butuuzi osome bakulaga ekiwuga kyo osome. Ani? Sewanyana. Tandika. Ate mwana wattu abantu ab'empaka batyo bo bayise. Tebatera kunywerera ku mirimu okukkakkana nga aligaweesa omulimu gumusubye era nga guweereddwa ekirenzi kiri kifaagi. Yusufu Achom Apuuli Ntambaazi Nawolovu Kiita yali muyizi tasubwa era singa yali mu nsi y'abasibanswa bandigambye nti yalina mukokota. Bakuwa obubonero buna tweyanzege Sewanyana. Tandika. Ate ekikulu ekyali ku ye nga tattanca n'alindiza ggulo. Era luli munne olwamutegeeza ku mulimu gw'Abamagadi munne kyazira kuvaako ye ng'awandiika bbaluwa esabe ere enkeera. Nabukenya naye tumuwa obubonero 3 tweyanziza. Gwali gwakulagirira masitoowa era nga gwali mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo kubanga yalabirira sitoowa
n'ebyagibeerangamu. Mwana mpapula zino kaboni, buno bukalaamu, bino bitabo, ate era mwana wange nga n'okubigula yabigula. Yafuna obumanyi n'obumanyirivu bungi nnyo mu mirimu guno. Abatunzi b'empapula mu tawuni gonna baatandika okumumanya. Bakuwadde obubonero 3. Tweyanziza omulungi awuliriza ndowooza baweddeyo. Abwino waffe Davis Misanvu Secondary School oli wano, Lubyayi Frederick wakijja bwemi Secondary School oli wano, Bukenya Brian Alliance High School eri wa mukulu Semakula Charles. Enkya naawe ogenda kubeera wano, tuggalewo omutendera gwaffe ogusooka. Era enkya ababinkanyi mwenna abaayitamu mubeere ku mpewo okutandika n'olunaku olw'enkya, mumanye ennaku zammwe ez'okujja wano, ate tuyingire omutendera ogwokubiri. Twagala kwebaza nnyo bannaffe abaayimuka Uganda Skilling Center Masaka. Bano batendeka abayizi abawala n'abalenzi obukugu obw'enjawulo omuli okukola sabbuuni, ennoni, emisubbaawa, ebitabo, okufumba, okukola keeke n'emigaati n'ebyamakolero byonna, okukola engatto, ebizigo n'ebirala. Tutwala abaana abaasoma nammwe abataasoma ko tubatwala era ne tubatendeka. Tuli ku Muto Complex, omwaliiro ogwo gwalimu data mayini edda. Tukubire ku nooti 7 nooti 4 06 37 66. Be bannaffe abaayimuka Uganda Skilling Center batuwa ebirabo ebyabamegganyi ababiri abakomye ku mutendera guno. Twebaza nnyo bannaffe aba Global Paints. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Langi yaffe eya Global Paints nnungi nnyo, tekulubuka ne bw'ogiyisaako ki tesiiwuuka. Tulina langi mu kkala zonna, tulina ezisiiga ebweru, tulina ezisiiga munda mu bizimbe, tulina langi ey'amazzi, ey'amafuta. Awo nno ffe aba Global Paints tugamba nti langi zaffe zisange mu matundiro ga langi wonna mu ggwanga lyaffe Uganda. Langi yaffe yeesigika. Ebisingawo tukubire ku 0772 4 98 87. Be bannaffe aba Global Paints. Tetugenze nno wa Kigemuzi, si weewaawo? Weewaawo. Katugende wa Kigemuzi atyemule omusango. Neyenze nnyo neyenzeege, tubadde n'abaana bana okulina Bukenya Jazira okuva ku Kyotera Parents, Migadde Charles okuva ku Suubi High School, tuyina na Bukenya Sise Misanvu SS nga kwotadde ne Sewanyana Ronald okuva ku Kibinge High School. Bwe batyo bakoze na Bukenya Jazira, engero teyafunyeewo, ebisoko teyafunyeewo, okwatula teyafunyeewo, Bulama teyafunyeewo, Bwino yafunyeewo 3, n'afuna omugatte gwa bubonero buli 3. Migadde Charles engero yafunyeewo 6, ebisoko teyafunyeewo, okwatula n'afunawo 6, Bulama n'afunawo 6, ne Bwino n'afunawo 3. Bulama yafunyeewo 3 ne Bwino n'afunawo 3, omugatte gwa bubonero buli 18. Nabukenya Sise okuva ku Misanvu, engero teyafunyeewo, ebisoko teyafunyeewo, okwatula yafunyeewo 6, Bulama n'afunawo 3, Bwino n'afuna 7, ebirondeddwa yalonzeeyo 3, omugatte gwa bubonero buli 19. Ate Sewanyana Ronald Kibinge, engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 3, Bulama n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 4, n'alondayo 6, omugatte gwa bubonero buli 28. Tuyisizaawo engalo zo ziwedde. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okulinda Bukenya Sise owa Misanvu Senior Secondary School n'omugatte gwa bubonero 19, ate ne Sewanyana Ronald okuva ku Kibinge High School omugatte gwa bubonero 28. Tweyanziza nnyo, tweyanze ababbiikanyi tubeebaza okujja okusomesa eggwanga nga bwe tusituka tweyozeeyoze. Tweyozeeyoza ababbiikanyi nga bwe tusituka, ate tugenda kulekera bannaffe abaawotobadde bagenda kutuusaako amawulire gonna agabadde mu ggwanga. Omukulu Kibombo Salimu muzzukulu wa Lwandugwa lwa Katende bw'abirya bw'awoza ye muzzukulu waani mu Kibombo Salimu aba muzzukulu waani?
anti muzzukulu wange Nze ndi muzzukulu wa Kaliira. oli mu kabbinkano kale tweyanza